Okusimba emiti egyakolebwa ku mbuga ya Mumyuka Kayunga e Bugerere nga bakulembeddwamu Mugerere Haji Ziraba Kawanguzi. Mumyuka Kayunga ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonge. Mugerere Haji Bashir Ziraba Kawanguzi ategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka bulijjo abakuutira obutatirira Buganda n'obutabongoota nga y'ensonga lwaki basazeewo okuddamu okusimba emiti egyali gyakuulibwa ku mbuga gye buvuddeko. Abantu bonna abali emabega w'ekikolwa kino ekyokugezaako okunafuya obwakabaka bwa Buganda, ekyokugezaako okubba ettaka lya Ssaabasajja Kabaka, embuga zino za byabuwangwa za dda. Abaana bonna abazaaliddwa abo bagezaako okubba ettaka lino baasanga ebizimbe ebiri bya Ssaabasajja Kabaka. Ono agamba nti bonna abeenyigira mu kikolwa ekyokukuula emiti baakola ekikolwa kya bujoozi era tebasobola kubattira ku liiso ng'ekiseera kyonna bajja kukisasulira. Bavayo eri Obuganda bajje mu kamera beetondere Obuganda olw'ekikolwa kino ekyakoleddwa wano. Naye baana tebavudde eyo mu bwangu bw'ekitalo okwetondera abantu ba Ssaabasajja Kabaka, okwetondera eri Obuganda, nja kubaanika abantu babategeere. Margaret Sempala Nambi, omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka Kayunga ng'ali wamu n'abakulembeze abalala ab'essaza, bategeezezza nti we batuukidde mu kifo kino ku makya ga leero basanze ate emiti emikulu nagyo gitandise okusalibwa abantu abatannategeerekeka. Olutalo tuliko lwa mmundu naye ffe tujja kulwanyisa bikolwa. Oteekawo otya emmotoka ng'ate osala muti gy'osala gy'oteeka ku mmotoka ate bw'esomba bw'etwala. Kati tetumanyi egitwalawa, tetumanyi baani. Naye kati essaawa zino bagisaze, kati kitegeeza lunaava wano ku mufusizi nga badda ku muvule. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonge asinzidde wano n'ategeeza nti wabaddewo abamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo, bw'atyo n'asambajja byonna ebibadde byogerwa nti y'omu ku abo abeenyigira mu kukuula emiti ku ssaza. Abakuula emiti bakoze eki? Bamanyiddwa. N'olwekyo twagala tumanye bo batuuseewo mu kubavunaana. Kubanga tubireme kubeera nti bajja buzi ne bakuula ne bakola ki? Bagenda beekumanye n'okubavunaana n'amasasi baba bagakuba gavumenti wa weetuuse mu kuinvestigatinga ku masasi ago agakuba wano. Ono akolokosa abeenyigira mu kukuula emiti ku mbuga bw'atyo n'abalabula okukomya okutiisatiisa abantu, wabula baleete ebiwandiiko by'obwannannyini bw'ettaka bwe baba bamanyi nti lyabwe bwoya. Kirayiminga nti ettaka liryo jjayo dokimenti eziraga ettaka liryo. Omala okujjayo dokimenti ate omuntu gw'osanga ku ttaka tekitegeeza nti alina kuviira aveewo. So Musa Bamala byonna bye yabadde atambuliramu bibadde bya bumenyi bwaki bw'amateeka. Abasajja n'abazaana ba Kabaka e Bugerere era basiibye basimba olukomera okwetooloola embuga eno wakati mu kukola eby'ekitiibwa kya Buganda.